bannanga amazuukira gye gali era bwe gaba gye gali gagasa ki era bwe gabanga galina kye gagasa ani agafunamu kale sijja kubalwisa seeka Sematimba beera nga otulira ku bantu salaamu ate oluvannyuma seeka Kalule naye agenda kubeera ajja naye abeere nga abalamusa abatulabeera abatugoberera ku Dawah TV Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ni Doboz Abdullah Hussein Kalule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati nno okwesembyayo kabadde kakodyo aluwa senior ge gange tugenda kubeera nti tutandikira wano wennyini Seeka Sematimba ku nsonga eno ya Easter kyeki oba kuzuukira kino kyeki. Ekisooka oyogedde ebigambo bibiri nga byawukana. Easter tekitegeeza kuzuukira. Easter kiba mu kigambo East. Ekigambo Easter kiba mu kigambo East ekitegeeza ebuvanjuba. Ate amazuukira ebeera resurrection. Oba kitegedde waliwo ekigambo Easter nga kiva mu kigambo East. Njagala tubisooke tubite kule bibiri. Waliwo ekigambo Easter the resurrection. Easter ogambe nti bavukola batya kiba mu kigambo East nga abasajja ab'omu Europe awo bye basinzizangako Katonda njuba aba mu East. Enjuba evaawa mu East. Enjuba Katonda bwe tosomangako mu Bayibuli mu Zabuli essuula eba 84 onyerwa 11 tolusomangako. Kati abantu abo bo bayinanga Katonda bamuyita kiki njuba. Okitegedde kati Katonda oyo njuba nga bamubulamu Katonda ayitibwa Istada yali Katonda w'Abaloma. Manyi Christianity ebiseera tugikwatira we have pity over it. Tugisaasira kubanga bali mu bintu bibasanze obusanzi nga mu byawandiikibwa tebiriimu oba kitegedde naye nga tebo byakoze eki bibagoberera. Lwaki nti b'Abaloma bwe bamanya nti obukristaayo buzze n'amaanyi abagoberezi ba Isa bazze n'amaanyi nga tukoze tutya okumalawo abantu bano ne basalawo bamaalinga ebintu byabwe bayimaalinga mu bukristaayo bireme okukola kyokusaanawo. Segedde ne bakwata Christmas Katonda waabwe enjuba lweyakola ki lweyavaayo after a long time of what holiness oba gyetwandiise winter lwavaayo. Kati ne bamugamba nti Katonda waffe oyo lwavaayo olunaku olwo balukuza nnyo nga bava mu eki nebeera Christmas ne bagizza mu mazaaliwa ga Yesu naye nga tesiwe kyakoze eki siwe kyali. Ne tujja kwani ku Easter bwe baatongolezanga Katonda ddala eyo bw'osoma mu Ezekieri bamwogerako Ezekieri 8 n'otandikira ku nnyiriri 13 ntegerekese bulungi n'okkirira abantu baali bamusinza nga bavunnama n'okunyeenya amatabi banyeenya wali amatabi era weebiri otuukira mu nnyiriri olwabiri. Olw'okunyeenya amatabi gano bamanyi okugamba nti kubanga bagiyita Palm Sunday okunyeenya amatabi era ne kigambibwa nti Yesu yali ayingira Yerusaalemi. Kakati ebyo byali ayingiramu Yerusaalemi olidde Yesu teyayingira Yerusaalemi ku Sunday. It was a Sabbath ebeerawo Saturday lunaku lwali lwakutuula waka. Kati bino byonna ebya Sunday those are fabrications. Eno gye bayita Palm Sunday esebo eyo teriyo mu byawandiikibwa ekubagana n'ekiri ekya Yesu n'ekya Yesu. Yajingira ku Sabbiiti lwali lwa mukaaga ng'abantu bonna weebali oba kitegedde ne eyandibadde nga Easter Sunday owulidde nayo nfu bujje bakuzanga Easter Sunday nayo nfu nti bali Abaloma bakwata ebintu byabwe ne babikuwata ne babizzawo. Yesu yagamba nti akabonereko bw'osoma Matayo 12
onyiri lwa 3:8 naga nti akabonero kange kalinga aka nabbi Yona. Nabbi Yona nga we yamala ebiro 3 n'emisana 3 mu lubuto lwa lukwata bwato n'omwana w'omuntu bwagenda okubeera mu lubuto lw'ettaka ennaku 3 n'emisana n'ekiro mu lubuto lwani mu mutima gw'ettaka. Owulidde ekyo kikulaga ekisooka nti Yona akabonero ko kufaanana n'aka Yesu. Yona yamiribwa ekinyanja nga mulamu, kitegeeza ne Yesu yagenda okutuuka eri yali muki mulamu. Kati wabanga bamugjayo ku ssaawa 12 ez'akawungeezi olunaku lwali lugenza olwokutaano tutandika okubala ekiro ekisooka ekyolwomukaaga tuba n'olunaku luki lumu lwa mukaaga Saturday okutuuka ku Sande. So nga yagamba binamu okubanga bikoze ekibimufaanagana nnaku 3 ekiro n'emiki n'emisana biruwa lunaku bugenda okeesa olw'Essande nga tugamba mbwazuukidde. Kati kitegeeza n'ennaku tezaakola ki kati awumadde nkulaga fabrication eriwo nzireyo ku kiri nti Easter yennyini okutugamba nti kwolwo lyakola ki lyazuukirirako nakyo kiki kifu kigambo Easter ne kibeera nga tekiriiyo. Abantu bagiyita Passover gye tuyita Pasika. Kati ate Pasika ate yo yaliwo dda ku mulembe gwa Musa. Allah luyamuki gye tuyita Ashura luyamuwisa kuki ku Red Sea no ataasa abaana baani ba Isirayiri. Ne Yesu yennyini yagikuza gye bayita Holy Thursday. Yesu yali akuza kiki yali ateekateekera kiki Passover. Kati ebintu byawe byonna biriawo byabulwako enteekateeka balina nno okusiramuka okuwona ki ebintu ebyo okubivaamu. Bana bati basiramuse tabbwe ekyakoze eki ekyali nene tugambye Easter ndala neki n'okuzuukira kuki ulala naye babigattagatta bati ne bibula. Kakati Sekasima Simba Easter ojawudde teriiyo ne resurrection kyekyo kyennyini leero mazuukira ani azuukira sinziira ku nzikiriza z'abannaffe ng'ani azuukira Yesu sigo bayita Katonda. Owulidde ate ebibuuzo by'abali sijja akugambye nti si Katonda akugambye sigo bayita Katonda gwe ddamu nti gwe bayita kuba bali be bamuyita so sigo nange yakubuuza ekibuuzo bamuyita Katonda. Seba abasajja bakiikirire bulungi lwobeera towulirangako nga bamuyita Katonda. Waliwo obuyimba bwentera okuwulira ne bagamba nti tunamusinza nga Yesu wali asinzibwa atali Katonda tunamusinza ye Katonda waffe tokawulirango Katonda waffe nakawulirako. Katonda Yesu yazuukira olwaleero ng'azuukira okuvaawo. Katonda yafa n'ayingira olw'ensonga nti kambaddiremu Katonda afa nga tetunaana kwogera ku kyakuzuukira kyolina okwebuuza Katonda eyatonda eggulu n'ensi nannyini buyinza bwe bayita kitaffe ataggwawo bwakira ku makya Katonda gwawo katugende mu byawandiikibwa tuve mu bya common sense nti Seeka Kalule ayawukana ne kye tugamba oba ne kye bagamba baganda baffe ekiriwa sebo manyi bakiikiridde ate ne sayidi eno nekikiikirira weebale kukiikirira naye kakasa nti oli munywevu weesibe ekimyonywere omwana mirundi ebiri Katonda kitaffe ne Katonda omwana
omwana n'amusaddaaka. Katonda kitaffe Yasaddaaka. yazaala N'asaddaaka mutabani we. n'awaayo omwana we Ng'ate asaddaaka Katonda munne. ajja afiirira abantu. Ye omwana ekyokufa yafa. Omwana yafa era n'avaayo emago. Ye si Katonda. Simanyi Katonda. Katonda afa. Ani kati kusomesa seeka. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tumutendereza Allah tabaraka wa taala eyatusaasira n'atulungamya ku kkubo eggolokofu Busiraamu. Amiina ya Rabbi. Kuba singa tetwali balungamu naffe twandibadde tutegeera ng'abamu ku mikwano gyaffe. Esookera ddala kanneebaza omusajja ayitibwa Basajja Mivule wadde n'enkambwe. Yavuddeyo ku social media ng'abuuza Christianity ekibuuzo ekinene seeka kyasembezaayo. N'abagamba nti muba nga mukuza Easter amazaalibwa ga Mukama waffe temuyinza gakuza lwakubiri. Ng'ate Yesu yatugamba nti agenda kumala ennaku 3 mu ttaka. Temuyinza gakuza ku Sande. Baba bagakuza ku Sande. Anti lwe lunaku olwokubiri. Lunaku olwokubiri. Nti bw'abanga Lunaku bbiri. mu nnaku bbiri bw'abanga yafa ku Good Friday akawungeezi baziyita ssaawa 9. Kiba kitegeeza ku ssaawa 9 olw'omukaaga ye Ssabbiiti lwe lunaku lumu. Ogambye ani yayogedde? Basajja Mivule wadde n'enkambwe. Omulundi ogusoose tumwebazizza. Waliwo abagamba taggibwako hadiisi. Sebo Omulundi ogusoose. Bamwebazizza omulundi ogusoose. Bamwebazizza. Ogusoose. olaba ne sitaani ejjibwako hadiisi. Ne dayimoni ezakeera kumanya ezigamba nti Yesu mwana waani? Wa Katonda. Eyo si hadiisi. Tugitwala oba nedda? Batalina gyetwali. Okay, tuveeyo. Yabagambye nti mwakuzizza amazuukira ga Mukama waffe ng'akyali mu ntaana. Kubanga babanga yafa ku Good Friday ku ssaawa 9. Kiba kitegeeza ku Ssabbiiti ssaawa 9 lwe lunaku lutya? Lwe lunaku lumu. Ku Sande olunaku olusooka mu wiiki ku ssaawa 9 z'ennaku mmeka? Z'ennaku 2. Ate seeka nze mbadde mmanyi nti ku Friday, ku Good Friday olwo lunaku lumu. Awakyali ku musaalaba. Yagamba ajja kumala mu ttaka ennaku 3 emisana n'ekiro. Kati bamuteekayo obudde nga buziba. Yusufu yagenda n'asaba omulambo n'amuziika ng'Abasiraamu okumanya ng'abasajja abo. Okimanyi nti Yesu bamuziika ng'Abasiraamu. Yali musajja mubazi tebaasobola mubagira keesi mwagenda. Ne bamufunira essanda ne bamuziika. Kati ku ssaawa 9 ku Ssabbiiti lwe lunaku olusooka. Bwe tuba nga tuli mu kubala mazuukira na kujaguza kuzuukira kwa Mukama waaffe. Kati olunaku olusooka nga ye Sande ku ssaawa 9 zibeera ennaku mmeka? Zibeera ennaku 2. Ate bano ku Sande bakeera kujaguza Easter Sunday nti Mukama waffe azuukidde. Gwe kasita obitegeera. Kati n'ennaku 2 tezinakola ki? Tezinagwako. Kati ku Mande ssaawa 9 lwe ziwera ennaku 3 bwe kibanga ddala yafa n'azuukira nga bwe bagamba. Easter Monday ate kaakati bw'osoma Bayibuli bagamba nti awo olunaku olusooka mu wiiki ku makya mu matulutulu Maria Magdalena ne nnyina Yakobo ne Salome baakeera ku makya ogenda omusiiga ebyakaloosa. Olunaku olusooka mu ki? Si ye Sande. Ate bwali bukya na buki? Bwali bukya na buki ku makya. Kubanga yasulayo ku Ssabbiiti nga bwe bagamba. Baagenda otuuka ku ntaana ng'omusajja taliyo. Kakati Easter Monday beeyingirira muwa. Kakati seeka katono nnyo. Ndabanga seeka akubaganya ebyabali. Ebyammwe bigamba ki? Eby'omusira ebyaffe biri kiriya. Nga tunagenda ku byaffe. Wama kataluhu wama asalamu. Very clear. Tafangako tebamuteekanga ku musaalaba. Kati yenna ajja n'okufa kwa Yesu n'okuzuukira kwe. Ebyo byonna bubeera bulimba. Ero omusiraamu teyafa. Soko ine mukate. Soko mukate.
saka katonda kumaya soka nenjawukana n'omusajja oyo gw'oyogedde basajja mivule bwadde n'enkambwe njawukana naye Yesu ese Yesu yagamba kumala kufa yagamba nga Yona bweyamala mu lubuto lwa lukwata ennaku 3 emisana n'ekiro owulidde bw'atyo n'omwana bw'omuntu bw'alimala ennaku 3 mu lubuto lw'ettaka tutandika okubala Yesu we bamuteera mu ttaka so si wakoze eki wabagambira nti akoze eki afudde era naye tali mu kubala kukya okusinza ku kyumbaza kusawo mwenda kituufu omuntu bakoze eki mbu bakukiramu nga tannayingira ttaka kusawa mwenda tunoonya Yusufu tunoonya Yesu ng'ali mu ttaka Yusufu ow'erumasaayo akabonero ke owulidde Matayo essula 27 noonyirira olw'ataano mu 7 lwamunona ntegerekesa bulungi bamukwasa ku ssaawa 12 amutuusaayo okumuteeka mu ttaka ku ssaawa kiki ng'obudde bukoze eki bukutte kubala kiro tutandika kubala kiki kiro ekiro ekisooka kyalwa mukaaga kati tubala nti ku lw'omukaaga bugenda okuziba ku lw'omukaaga kubala biro olw'omukaaga kibeera ekiro akawunge bugenda okusobola olw'omukaaga ng'essaawa 2 zikoze eki sigenza olunaku lukoze eki lumu lugenze tugenda okutuuka ku Sande akawungeezi olunaku olusooka mu wiiki akawungeezi ennaku mmeka bugenda okukwata olwa Mande akawungeezi lwe tumusuubira okuvaayo tumusuubira kuvaayo mu kiro ekikeesa olw'okumeka olw'okubiri nze mbawulira kati kitegeeza nti awo kati natandika kwebuuza buuzo yagendayo nga mufu alyoka aveeyo nga mulamu oba yagendayo nga yagendayo nga mulamu netuddeyo kabonero kaani ka Yona yali mulamu ng'ekiyitibwa akabonero ebeera mirako kiba kyamagero nti Yona ono yabiribwa ekyennyanja nga mulamu era n'avaayo mu lubuto lwa lukwata ennaku 3 ekiro n'emisana n'avaayo nga mulamu kati awo wetubakwatira kiki offside omusajja watuleeta agenze n'aŋŋamba nti enkubaganya ebintu byabali naye okimanyi nti sinza abikubaganya waawo bagambe kabyekubaganye naawe otye byo byennyini bw'osoma Luka 24 layini yakuna kali tugenze kubajuliza abakakasa nti Yesu yazuukira kubanga bano bonna aboogera tebakola tebekwasa bano bonna aboogera yaleese abasajja abaatugize bano bonna abagamba nti Yesu yazuukira tebakola ki tebaaliyo naye waliwo be tuyita ba eyewitnesses abategeeza bano nti Yesu azuukidde bw'osoma Luka 24 layini yakuna egamba ne bayingiramu ne batasangamu mulambo gwa Mukama waffe Yesu awo olwatuuka bwe baali basamaaliridde olw'ekyo laba abantu babiri ne bayimirira we baali nga bambadde engoye ezimasaamasa ba eyewitnesses bagamba baamala kuyingira basanga n'ejjinja teririiwo abantu babiri ne bayimirira nga bambadde engoye ezimasaamasa n'ebiri mu Bayibuli mubimanyi ako njagala osooka okanootinge olina wokanootinze bw'ogenda mu Matayo omuwandiisi ow'okubiri mu 28:2 agamba laba ne wabaawo ekikankana ekinene ku nsi kubanga malayika wa Mukama yava mu ggulu najja ng'ayiringisa ejjinja okuliggyawo n'alituulako bali bagenda otuuka ku ntaana mu Luka tebaasangawo malayika ayiringisa ejjinja baalisanga teririiwo bwe baayingira bamalayika babiri ne balyoka bajja kakati otuye Matayo agamba nti ba eyewitnesses baalaba malayika ng'ava mu ggulu najja n'ayiringisa ejjinja nga bakola ki nga balaba n'alituula nako aba Luka tebaalaba malayika ayiringisa ejjinja Luka ababe tebaalaba baasanga ejjinja teririiwo kati tetumanyi oba Yesu ba eyewitness abaasooka bo baalaba basanga jjinja teririiwo baba Matayo ne basanga ejjinja nga weeriri malayika n'aliringisa nga balaba ekituufu kyali ki
ne tugenda mu maaso naye ekifaananyi kye kyalinga ku myansa n'engoye ze zaali zitukula ng'omuzira era entiisa ye n'ekankanya abakuumi ne babanga abafudde bano abazze okulaba omulambo nga balaba. Naye malayika n'addamu n'abagamba abakazi nti mmwe temutya. Bw'atyo Matayo bw'akoze atya bw'agambye. Katugende ku bwana Yokaana. Yagamba okuyisaawo obulango bw'abakama baffe abatulaba ku Dawa TV Uganda tuli ku mulamwa gwa Easter Sunday oba kye bayita Ssekasimatimba yakiteekuludde wano kye bayita Easter nga bwe mwabirabye waliwo kye bayita resurrection okuzuukira mu Isiraamu mukkiriza ebyokuzuukira biri bitya kubanga ffe eno sayidi eno omanyi ngenda ne mbuzaabuzibwa engeri gye nakiikiridde sayidi zonna ebyokuzuukira biri bitya kati nga tunagenda ku byakuzuukira tuddeyo wali ku kikumulamu wali wano wennyini awo seka wakyali naye nze kasooka enzireyooko ate waggulu katono wenzire waggulu katono ekisooka nti oŋŋamba okuzuukira seka gwe tosobola kuzuukira gwe tosobola kuzuukira bwe mba nfudde sizuukira ate Yesu yafa kati oyinza otya okuŋŋamba gwe nkugambye sikugambye nti gwe seka wonooba ofudde tosobola kuzuukira ŋŋambye gwe seka tosobola kuzuukira ebigambo byange ntera obikola ki okubyogera nga mmaze biwewula ŋŋambye gwe seka tosobola kuzuukira sigambye seka wonoofa tosobola kuzuukira ebigambo byanjawulo bibiri omulamu kyentegeeza nti omufu takola ki omulamu takola ki tazuukira kati Yesu yakakasa nti yajja kuba muki mulamu olidde era omusajja oyo okumanya Pawulo musajja muzibu nnyo olidde era Christianity wali batatudde wansi kwawula bigambo bya Yesu na bya Pawulo ejja kusigala mbubuze ebbanga lyonna olidde omusajja oyo yasooka n'awandika mu 15 Bakolinsi ekisooka sekola byotyo nsomero onyiriri olwo Bakolinsi ekisooka 15 naye kaakano tulabikanga abajulirwa abo bulimba gamba agamba bw'ati 15 nti era naye tulabikanga abajulirwa abo bulimba aba Katonda kubanga twategeeza Katonda nga yazuukiza Kristo gw'ataazuukiza. Waliwo question mark waliwo full stop waliwo koma ntegerekese bulungi tekyali kibuuzo waliwo koma kitegeeza nti akakasa byayogerako gw'ataazuukiza kati gweŋŋamba twogere kuzuukiza ate yo bayibuli yakakasa nti ayitibwa Yesu olw'okuba teyafa tewaliwo bwetaavu wakola ki bwakumuzuukiza oba okitegeera Bayibuli egamba Yesu teyafa anti kati abajulizi gw'ataazuukiza kati nsomera olwo 16 agamba bw'ati kuba obanga abafu tebazuukizibwa era ne Kristo teyazuukizibwa kati gw'oli oli eyo omufu azuukidde anti okusinziira ku kiriwo ye Yesu ebyo owulira nkugambye wali olabye so si wali owulidde yawula ebigambo byenjogera ntera okubikola ki obisunsula so nkugambye nti wali owulidde mbuuziza wali olabye ku muntu ebibuuzo bino njabbiwa bannannyini babire nga babijja oba ntegerekese bulungi lwaki nkyogera bwentyo seka nsomerako mu bbaluwa ya Pawulo ey'okubiri awo eyitibwa Timoseewo ekisooka ezo namba oyo Pawulo atuusemu essula esembayo agamba bw'ati mwabo ye Kumena ne Alexander ngambye essuula esembayo Timoseewo esooka 6 tandika ku nnyiriri 13 agamba bw'ati 13 nkukuutira mu maaso ga Katonda awa byonna obulamu ne Kristo Yesu eyategeezebwa okwatula okulungi eri Pontiyo Piraato weekuumenga ekiragira awatali bbala awatali kyakunenyezebwa okutuusa ku kulabika kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kati bitwogerako bye bikwatagana kwani Yesu Kristo kirira agamba bw'ati kwaliraga mu ntuuko zaakwo ani nga atulaga Yesu kirira nannyini buyinza yekka atenderezebwa okusinza ku Bayibuli ani nannyini buyinza Yesu kirira kabaka w'abakabaka okusinza ku Bayibuli ani kabaka w'abakabaka Yesu
era mukama w'abaami. Ani mukama w'abaami? Yesu. Kirira. Alina obutafa yekka. Ani alina obutafa yekka? Kati kati omuntu ate alina obutafa ate ayinza okuzuukira. Atoleeta ebyokuzuukira. Kale nga tuta omanye ebibuuzo bingi. Kati ebisigadde banja bikola ki? Bajja byeddiramu. Bo bennyini. Katubalinde mu comment section. Kale nga tubaliriza. Naye eno sayidi eyammwe temugiriraze bulungi ey'abasiraamu. Ku Yesu bali bagamba nti yafa. Kati oyagala tugirage tutya? Saka yakugambye sayidi y'abasiraamu. Sayidi y'abasiraamu. Standi yaffe eryeje. Namulukufu egamba nti wama akataluhu wama aswalabu. Suratu Nisa 15:7. Allah n'atugamba ekyaliwo bal 15:8. Rafa'ahu Allahu ilayhi. Yamuswa n'amutwala jja. Omuntu asobola okubabuuza. N'abuuza n'agamba nti lwaki abasiraamu twegamba nti Yesu waffe yafa kibaluma nnyo. Naye kigamba Yesu waffe kijje oteekawo Katonda waffe yafa. Kitegereke bulungi. Kati nakyo tuyinza kireka bwe tutyo. Yesu waffe. Fe ekikulu kya byonna tuli ku kintu ekitaliko kikuba aye yo namulukufu. Allah agambye nti wabikufurihim tandikidde ku 15:6. Wabikufurihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan adhima. Yatandika kubanenya nakubalaga nti abantu abo wabikufurihim n'olwobutakiriza bwabwe Katonda yabakolimira. Era nga we yabakolimira mukwogera ku kigambo kyani kya Katonda nti akoze eki azaala naga nti katalahumullah. Kyovudala kugenda okubasingana abasajja battu agenda okulya emmere naga mmere gwe ngenda kulya naye nze ndi muki? Patiri mwana na mwoyo. Nze ndi muki? Ndi mukolimire. Katonda kasalaba. Omuntu buli lwagira bw'ati yes abaye kukasako obuki obukolimire. Doyo mu kyamateeka essula 21 onyolwa 22 no 23 lugamba nti omuntu yenna awanikiddwa ku muti awanikiddwa ku musalaba aba akolimiddwa. Bagalatiya 3:13 nekakasa nti Yesu yakolimirwa kuki? Ku musalaba. Yesu n'agamba mu Matayo 25:4 naga ati yenna yakolimirwa muki? Muliro. Kabonero k'abakolimire. Kati guno omusalaba kabonero k'abaki? Kabukolimire. K'abakolimire. Ye ate abagutambuza obo baleseewa ino. Bakakasani munne tuli bakolimire. Gwe jambiye yatta kitaawo gisiba mu bulago. Olunaku lwafudde n'oluyita guddu. Olwemba njagala bagirabe nti yene yakikoze. Ate n'osanyuka olunaku oluyita n'osanyuka wasaizi ekitaata ejambiye yamusero. Taata bana ebifaananyi nga bamutidde no mwanda paati n'omutambuza nga ali mwanda paati kitaawo. Yoga eno gudu yennyini. Yinza okuba njagala kukola. Naye nange mbozezza nnyo. Abatulaba tubaga nti ensonga eno yo nene ku bantu bo bagirabanga ey'okusaaga naye nene eyonoona akida z'abantu. Owulidde okumanya eyonoona akida z'abantu gwe teebereza omuntu omuga nti waliwo yakufiiririra. Owulidde naye ng'omuntu oyo agenda kunywa omwenge ebyaffe byaggwera ku musalaba ki? Eggologoosa byaggwa ku musalaba ki? Eggologoosa byafa n'anywa omwenge n'alya embizzi n'atta banne n'akola buli kazambi yonna byaggwera ku musalaba ki? Anaba n'agamba nange oteekeddwa okubatizibwa n'omubuuza nti bakubatiza lwaki? Tikujjako kiki? Omuntu oyo ekitegeeza omuntu gwe bafiirira ne bwatta tebwaba buzibu. Otuuse ku by'okutta katubeere nga tuwunzikira wano. Yinde mukatini nze nnyo ensonga ziri nze wandise mu bbanga ssebo. Saamazeeyo ensonga. Akataleke kaakage kali kuba eyewitnesses. Abaalaba abakakasa nti omusajja yazuukira. Seka nga tonnagenda kataleke kako. Akataleke kako kukola baako nakonka kubira n'olunyiriri olwo. Sukari olu oba oleeta shera unsomere 14:5 yo Makko 14:5 Makko kantuukewo si omukama wange layini ey'amakumi 50 egamba bwete egambe tuwulire egamba awo bonna ne bamwabulira ne badduka abandi betwali bale tujja kaba obujulizi bayigiriza baani
ba Yesu bonna bwamwawulira ne badduka kati bano ba eyewitness baavaawo the contradictions zimadde kulaga ekitegeeza nti mu Bayibuli mulimu ebitakwatagana bingi. Ekintu kyonna bwe kibaamu contradictions sekaka tugenze mu kooti tuwawaabira omusajja ba eyewitness abasooka ne boogera ebitakwatagana n'abookubiri ne bakubagana ne bali n'abookusatu n'abookuna bw'obeera mulamuzi abantu bajjanga ba mirundi esatu kyabuuza kamuwa ekyokulabeko kyangu nnyo nga kikwatagana ku Yesu yennyini nga so singa bino ebitannabaawo nsomeraako Makaawo muwoli mwende essula ya 15 ogituuseemu onyiri lwa 21 21 egamba bwete 21 agamba ne bawaliriza omuntu eyali ayita Simooni ow'Ekuleene ng'ava mu kyalo kitaye wa Alexander ne Rufo okugenda nabo okwetika omusaalaba gwe okusinziza ku Makko ne Matayo bw'atyo bw'ayogera nani ne Luka nti yetika omusaalaba gwa Yesu yali Simooni ow'Ekuleene era gwe baatwala paka kuki tebaleetawo nti bali bameka bali babiri baleeta oyo omu paka mu kumukomerera ekyo Ali bin Abi Talib kyannyonnyola kibatuwekeramu Ibn Kathir nga nnyonnyola omusajja eyakola ki gubayambaza ekifaananyi kyani kya Yesu tegerekese bulungi ne bamukomerera tegerekese bulungi kati nsomera makani Yokaana yowulire wagamba Yokaana 16 19 osoma olunyiro 14 lwali lunaku lwa kuteekateeka kuyitako zaalinga ziri ssaawa 6 n'agamba Abayudaaya nti laba kabaka wammwe abo bo ne boogera waggulu nti mujjeewo mukomerere Piraato n'abagamba nti naakomera kabaka wammwe bakabona abakulu ne baddamu nti tetulina kabaka wabula Kayisaali awo n'alyoka amubawa okubukomerera awo ne batwala Yesu n'afuluma nga yeetisse yekka omusaalaba gwe n'atuuka mu kifo ekiyitibwa ekyekiwanga ekiyitibwa mu Lebbulaniya Gologoosa. Ani agenze eri Yesu yeetikka yekka kusinziira ku Yokaana bali bagambye batya ate bawaliriza Simooni kati ebintu byonna ababigoberera mmwe abatugoberera mulime kulowooza ffe Qur'an wegamba nti wama ikhtalafu fiihi illa tibaa dhanni ntegerekesa bulungi bagoberera biki birowoozo muli ku birowoozo by'abantu abatu buli omu byasanga nga byekola ki byewandiika ne mubiteeka mu bitabo ne mubuuza nammwe ne mubuuza nammwe ne mubula tibaa dhanni wama kataluhu yakina eyo Qur'ani nekola ki nesiringa kati nabwe kityo tukugamba nze njamala sekakiriza nze malirize ngena kumaliza nenyiriri meka 2 tuleta Yesu ng'akyali mulamu nsomeraako Yokaana 8:21 Yokaana 8:21 agamba bw'ati eya 2 egamba awo n'abagamba nti nze ngenda nabwe mulinoonya mulifiira mu bibi byammwe nze gye ngenda mwe temuyinza kujjayo si batugamba nti Easter Yesu yafiiridde bibi byabo Yesu abagambye ngenda nije ngina temusobola kukola kati abatugamba nti yali agamba baki bafalisaayo siwa kiri kati katugende kubo bennyini nga bayogerako genda musuula esembayo mu kitabo ekisembayo mu kubikulira esembayo mu kitabo ekisembayo 22 somole 13 agamba bw'ati agambe tuwulire nze Alufa ne Omega ow'olubereberye era omukoobezi okusooka n'enkomerero baweereddwa omukisa abayoza ebyambalo byabwe balyoke babeere n'obuyinza ku muti ogw'obulamu era balyoke bayingire osoma lwakumeka 13 dayo kule 12 22 laba nzija mangu n'empeera yange eri nange okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe gwali Yesu musuula esembayo awo abantu bano abikulidde it was a revelation tegerekesa leso abikulidde Yokaana omuwandiisi omubatiza amubikulidde amugamba ati bategeeze nti nzija mangu naye buli muntu agenda kusasulwa ng'omulimu gwe muli abeeyita abakristaayo abeeyita buli omu nga bwe yakola kati aba yafiiririra ki bayinaye bw'osoma mu Yokaana 8:34 Yesu yagamba nti mazima ddala mbagamba nti eyo mazima ddala abakakasa nti buli muntu akola ekibi ye muddu w'ekibi
nyini kola kibi gwakoze obwenzi ate tebakomereramu Yesu tebakomereramu Yesu kati omwana abbi ate batwala ekitaawe alisi y'Abaganda eri nekola nti guluma yaguzza Katonda tayinza kuba mulyaza amaanya okuddira omusaayi gwa Yesu ogutaliiko musango ate guyiike ng'ate yagamba tottanga ate yali mu kutta abantu topic nga ekikigamu kimala omugezi ategeera tukiwunzikira bwetyo bwe tuwunzise olunaku luno olwaleero nkakasa nti tujja kweyongera okugenda mu maaso n'omulamwa gutandise ogutuliko ogwa bakiyita Easter omanyi nange kati nkibuusa teriiyo bakiyita era okoseza olulimi lutuufu bakiyita teriiyo bakiyita buyisi nga tekiriiyo kale ngateeka bwe bitafuse mukkirize tuwunzikire wano twebaza ababadde bagenda maaso n'okubera nti mutugoberera tujja kubeera nti tukomawo inshallah taala Allah bw'anaaba nga akkiriza. Assalamu alaikum warahmatullahi